Okwagala Atakwagala. Tamanyi kigambo kino bwe kiruma. Namanyi gaakyo nga bwayagadde omuntu ate nga ye takuliiko. Kirwaza. Era y'ensonga lwaki olaba ng'oluusi kutta. Okwagala la omutima gwagala omuntu naye ng'omuntu ayagala sente zokka, ayagala byanfuna. Sajja bangi bafumbiddwa abakazi. Omusajja ow'obuvunaanyi nga talina budde bwa mukazi we, nga ye buli kiseera abeera ku bizinesi, abeera ku appointments, abeera ku byonna. Mukazi n'agamba nti Joseph y'alina okumbeererawo. Mbatuma mugende mubeererewo amakaga. Abaagalwa abatulaba nammwe abatuwuliriza omukutu guno ogwa Sozimo. Nze Mayanja Mike ndi musumba wa kanisa. Mbere wali bweyogerere ku SDA Church wemperereza. Mukama waffe yeebazibwe. Mbadde nga mpita ayite eyo nensisinkana munywanyi wange Sozi. Omanyi twabeeranga naye mwabatumanyi nga tulina emirimu gy'abandi gye tukola. Munywanyi n'ambuuza, Pastor, ensonga eriwo kati ey'okukebera abaana ogiraba otya, ogamba ki? Ne mugamba, munywanyi nkubuulire, kino kyolaba mu nsi kigenda kuleeta ebizibu ebitali byawe. Era njagala kusinziira ku mukutu guno nkulabule musajja gwe. Kubanga kati ndaba okuŋŋaanya ssente z'ompola opanga loodi kugenda okukebera abaana. Baana nno bakuze, bakulaba taata waabwe ne maama waabwe bamulaba. Buli okoba situlo batwala eri gye bakeberera omusaayi, babakebere bakomewo, bakugambe nti abaana ddala babo bajja kutunulanga mu maaso nga ddadi waabwe, bagambe nti ddadi kiki kye yali apaka, yali ayagala kutwegaana. Ekintu ekyo kiyina kye kigenda okukola emitima gy'abaana. Toyina kyogenda kukola kubajjamu kintu ekyo, ogenda kubanga otemye olukonko wakati wo n'abaana bo. Ate abaana bo nno kyekikakyo byeggwanga lyo ge maanyi go. Gwe obadde okula ogenda waggulu katyokka, ate bo balinnya obeetaaga okusinga bw'okirowooza. Abaana balyoke bakakase maama byonna byabadde nga bagamba nti taata si mwangu, nabo banyeenya omutwe baga nti twamulaba wano ng'atutwala okutukebera endaga butonde. N'olwekyo nkusaba, nkwetondera okakkane. Wayinza okuba ebyagwawo mu famire yo noga nteka okutegeera ekintu kino nino kigenda ewala. Njagala kukubuulira bijja kutta, pressure zijja kukuba musajja munnange. Njagala kukusaba mu Mukama waffe Yesu Kristo, ekyo kya bulabe nnyo mu ggwanga lyonna, abazadde abasajja n'abazadde abakyala. Kituufu maama oyinza okulaba nga olina bye wamulabamu n'ogamba naye ndowooza waaliwo ebituli, naye njagala kugamba kati kite, kubanga kyagaana okukikwatako mu kiseera kyakyo, okukibuukamu mu kiseera kyakyo. Kati ogenda okusitula famire ogitwale ewa mwami ndaga butonde. Sometimes ebyuma batera okugamba kubanga nina gwe nalaba ku mawulire nga musajja wattu akogga, ate bwe yagenda okutuuka awalala ne bamugamba nti ate omwana wuwo. Kati labayo bw'ogenda okubeera muntu ow'okutabuka mu nsi. Obufumbo buno si bwaffe. Obufumbo buno Mukama ye yabutonda n'abutuwa ng'ekirabo obulabo gye tuli. Omwagalwa kyenva nkusaba nga nkwegayirira, ngenda kwongera okukusomesaayo ku bigambo si bingi eby'obufumbo buno, naye ekigambo ky'okulagandaga butonde ogenda okyekinga abaana ositudde maama oba maama omulese gw'ogenze wekka. Waliwo gwe nalabira ddala yalina abaana be 5, bakazi n'abasajja bakulu, baasoma ebitabo byabwe baabimala, kati baafuna emirimu, abalala balina bweru wa ggwanga. Taata n'agamba abaana nja kubakebera.
abaana n'abayita n'abagamba nti baana bange njagala mujje mundabeko. Abaana bonna ne bajja ne bamugwa mu kifuba bati dadi waabwe taata waabwe. Ekyavaamu enkeera n'abagamba nti mujje mumperekereko. Ne bazijjayo eggaali esajja bububu ne bayingira ne bagenda mu ndagabutonde. Bwe baakomawo maama waabwe ng'amaze okufumba ebitafutafu abaana b'omugagga balye n'ababuuza nti muvaawa ti dadi atusobedde naffe abadde atutwala eri mu ndagabutonde. Mukazi yeyekyangaawo manye abakazi bamanyi okwekyanga n'ajulwa n'okweyambula. Ebintu byagenda okudda ku baana 5 ng'omugagga talinaako mwana n'omu. Omugagga teyaddamu kwogera n'agenda mu kkoma n'asiikira ddala wekye okumala ekiseera. Era nkutegeeza nti ebyobulamu bwe awo ebyakoma. N'olwekyo njagala kukutegeeza nti waliwo entale ezimu z'otakula naye Sseruganda ziyinza okulema okulwana kubanga naawe akuzaala mukyala. Akuzaala mukyala. Nawe bayinza n'okujjayo gye bakuzaala kakati essaawa eno musajja gwe ne bakwetika okutwala awalala. Osobola okuwalira kubanga namulabako eyali awalira maama we n'amugamba nti nkubulire saagala kuleka nga sikutadde mu kika kyo ekituufu. Njagala kukutuusa mu kika kyo. Nyoke nfe n'atera okufa naye nkuleka mu kika kyo. N'olwekyo mbadde nkusaba. Entale ezifaanagana bwe zityo Mukama abadde akuyambye ogenza okula n'abaana bo baabo bakuze kakati baabo kale bakyali batoototo. Mbadde nkusaba oleme kuyingira mu ntale ezo. Waba nga waliwo ebyagwawo nkusaba ebyo bite. Gwate olaba osobola okuyamba omuntu gw'otamanyi na bamuzaala n'omuwa school fees n'asoma. Naye nga n'abamuzaala tobamanyi naye olw'omutima omusaasizi n'ogamba kantoole ekinaana ono omwana ono asome afuuke omuntu ow'omugaso mu maaso. Kakati bano abaana olina ne maama waabwe ye mukwano gwo. N'olwekyo mbadde nkusaba busabi. Ensonga y'endaga butonde egenda kutabangula abafumbo bangi nnyo. Abalala bagwe eddalu n'abamu tubaziike ekintu kitabanguke. So nga Katonda teyakitutondera kubeera bwe kityo. Yatutonda tubeere n'amaka gaffe n'abaana baffe nga tulina essanyu ery'obwe bwange ery'amazima. Anyway, katugende mu kigambo kya Mukama. Nyongera okukulaga ku bigambo bino eby'omwoyo. Mukwano gaffe nga sinaba kugenda wala kusaba oneeyungeko tusabe. Katonda kitaffe omutukuvu ow'omuggulu yatutonda n'otuteeka mu nsi eno. Tukwebaza nnyo Mukama olw'okutwagala n'okutulabirira. Tukugulubiriza nnyo kitaffe olw'obulungi bwo n'ekisa kyo n'okwagala kwo. Laba ku mukutu guno tubikkudde ekigambo kye ekitukuvu Bayibuli kiryoke kyogereko n'emitima gyaffe mu nsonga y'okwagala n'omukwano. Gwe Katonda eyayanjula omukwano gye tuli. Otuyigirizenga okwagala tubeerenga n'essanyu mu kwagala. Otuwa amagezi n'okutegeera otuluŋŋamye okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mu kitabo kya lubereberye mu Bayibuli yange eno gye nsoma munnange nno yampeebwa Bible Society of Uganda. Ebimu ku by'obugagga ebyampeebwa abakulu omwami oyo bambi n'okuwumula yawumula eri akulembera Bible Society of Uganda. Ebimu ku by'obugagga ebyange yabimpa sirina kye mmanja. Bamuyita Simon Peter Muhammad. Yali General Secretary owa Bible Society of Uganda. Yeyampa ekitabo kino. Mu kitabo kino ekyalubereberye omulimu gwabwe omukulu aba Bible Society of Uganda kwe kusaasaanya Bayibuli zituuke eri abantu bonna. Zeeyongera okuleeta obulamu. Zeeyongera okuleeta amagezi. Zeeyongera okuleeta okumanya eri abantu nga beesiga ekigambo kya Katonda. N'olwekyo njagadde nsomeko naawe mu kitabo kya lubereberye essula ya 39 olunyiriri olusooka. Omwagalwa atulaba nja kusomawoko eziwerako. Nja kubeerawoko awo kubanga waliwo ekigambo ekinene
kyenjagala olabe oyinza okukiwa omutwe n'ogamba nti okwagala atakwagala. Nabe nti omutwe gw'ekyokuyiga kino nagutuumye nti okwagala atakwagala. Okwagala atakwagala. Tamanyi kigambo kino bwe kiruma n'amaanyi gaakyo nga bweyagadde omuntu ate nga ye takuliiko. Kirwaza okunoonyereza kugamba nti kitta, era bangi bali bagombe beebase n'abalala ne bafuuka abatemu ddala, naye neekuba mu kifuba n'agamba nfuuka nti omutemu. Naye kati soyagala omuntu n'atakwagala ayinza n'okwerabiza Katonda. N'olwekyo njagadde tugabaneko nammwe abaagalwa, abatulaba, abatuwuliriza wonna we musinziira. Ngambye nti mu kitabo kya Lubereberye essula ya 3:9 olunyiriri olusooka lugamba nti Yusufu ne bamuserengesa mu Misiri. Potifaayo omwami wa Falaawo omukulu w'abambowa Omumisiri n'amugula ku Bayisimayiri abaamuserengesaayo. Wulira olunyiriri olwokubiri lugamba nti Mukama n'aba wamu ne Yusufu n'aba n'omukisa n'abeera mu nnyumba ya mukama we Omumisiri. Mukama we n'alaba nga Mukama ali naye era nga Mukama amuwa omukisa mu buli kye yakolanga. Potifaayo n'asiima Yusufu n'amufuula omuweereza we ow'enjawulo, n'amuwa okulabiriranga ennyumba ye n'okukumaakumanga ebibye byonna. Olunyiriri olwokutaano lugamba nti awo olwatuuka bwe yamala okumufuula omulabirizi w'ennyumba ye era owa byonna bye yalina, Mukama n'alyoka agiwa omukisa ennyumba y'Omumisiri ku bwa Yusufu. Omukisa gwa Mukama ne guba ku byonna bye yalina eby'omu nnyumba n'eby'omu nnimiro. Potifaayo n'aleka byonna bye yalina mu mukono gwa Yusufu, n'atamanya bintu bye byonna okuggyako emmere gye yalyanga. Yusufu yali mulungi nnyo mu ndabika n'amaaso ge nga gasanyusa. Owulira ennyiriri ezo? Yusufu yali mulungi nnyo. Yusufu yali mulungi nnyo mu ndabika. Yusufu n'atamanya bintu byonna okuggyako emmere gye yalyanga. Yusufu yali mulungi nnyo mu ndabika n'amaaso ge nga gasanyusa. That is verse 6. Ekigendererwa kyange okulaga abantu nti ebizibu osobola okubifuna, naye gwe omukisa gwa Mukama n'oba nagwo. Kituufu, osobola okufuna ebizibu naye omukisa gwa Mukama gwo ne gusigala nga guyiika. Kyenjagala okukuyigiriza nti oleme kutyanga bizibu. Yes, kubanga ebizibu it is part of life. Naye mu bizibu wakati onoonyanga omukisa gwa Mukama, olindiriranga omukisa gwa Mukama kubanga gwo gusobola okuyiika. Kubanga omukisa gwa Mukama munene, omukisa gwa Mukama gw'amaanyi. Agamba temukyerabiranga ekyo kyosobola okufuna ebizibu, naye mu bizibu onoonyangamu omukisa gwa Mukama. Bwe ndikomawo ndikubuulira omukisa gwa Mukama. Kati saa ndikomawo okubuulira enjiri wano, ndikubuulira omukisa gwa Mukama ogutalina buyinike. Ndikubuulira omukisa gwa Mukama ogusobola okuwaguza ne guyita wonna mu buli mbeera yonna, era gwo ne gusigala nga gukuyiikako. Ne wabaawo n'abagutaayiza nga tebaagala gujje, naye gwe Katonda n'aguleeta. Naye olwaleero njagala kukubuulira family life, kubanga okusinziira ku lunyiriri olw'omukaaga lukyusizza statement. Tubadde tukyatunuulira bya bugagga bya musajja, tubadde tukyatunuulira bakozi engeri gye bakolamu emirimu, naye olunyiriri olw'omukaaga nga lunaatera okuggwako ate ne lulyoka lutubuulira endabika ya Joseph. Mbu yali mulungi,
nga n'amaaso ge malungi ng'asanyusa okutunuulira, ekyo ne kireeta obuzibu. Ku mirimu gye yali akola yayongerako kino eky'endabika ye, agamba nti olwaleero luno njagala kulaga nti okwagala atakwagala bulabe bunene mu nsi eno. Mulimu ekintu Katonda kye yakola, bakiyita love. Ekisajja kino, ekikazi kino, ekintu kino simanyi bw'osobola kukiyita, naye ekintu bakiyita love. Ntera okubuulira abaana abato abasoma ne mbagamba nti temwetantala love ng'obudde bwayo tebunatuuka. Love nalu, love omuwandiisi w'ekitabo kyangero yagamba nti okwagala kusinga okufa amaanyi. Era y'ensonga lwaki olaba ng'oluusi kutta. Okwagala love, tozanyisanga ekigambo kye bayita love, kirina amaanyi agatali ga bulijjo, naye Katonda yakituwa mu kyo. Yali ayinamu ebintu bye yali anoonya. Ekisooka tuyige okwagala. Ekyokubiri tuveemu abantu abali mu ffe. Ekyo kye kitusindika, kye kitupika, kye kitutawaanya. Ogenda okwekangiriza ng'ovuddemu abaana 8. Ogenda okwekangiriza ng'omukazi akuzalidde abaana 5. Ogenda okulaba nga ebintu bitambula, naye ekintu kibeera muli munda nga kipika, nga kirina amaanyi mangi, tosobola kikwatako. Omuwandiisi agamba ti omukazi ono bwe yatunulira Josefu, ekintu kiri ne kimutikka. Kyamutikka, ekintu kyamutikka abange. Kino kye kikolwa omuntu ku nsi eno. Waliwo bannaffe nga basuubuzi, nga laavu eyaabwe ekolebwa ku nsimbi ndi mpanguwe. Abo nabo bali awo. Ate waliwo abalala abalwazizza abantu mu nsi eno kubanga anoonya byamuwa, tabikola ki, tabiraba, naye oli musuubuzi. Edda babanga bakyala bokka, naye n'abaami mwebali kati nga omutima gwagala omuntu, naye ng'omuntu ayagala sente zokka, ayagala byanfuna. Sajja bangi bafumbiddwa abakazi, naye nga tafumbiddwayo kubanga ayagala kufumbirwayo, naye nga ayagala byanfuna. Nagamba ekikazi kyo kirina sente, kijja kumpa ku sente, kaneefuula akikwana, naye nga ekyamazima noonya sente. Era abantu bangi, abakazi gye bali bangi nga yanoonya sente. Ebyalaavu twala eri tomubuulira, naye ng'ate ye munnaali wali ayaayaana yajjudde laavu, naye ng'oli ye musuubuzi ayagala sente. Emitima gifaanagana bwe gityo, gissa abantu botasobola kumanya mu nsi muwendo, nga bali awo bakaaba, bali mu maziga mazibu. Naye Bayibuli erina kyegamba ku mukyalo. Njagala tuddeyo mu Bayibuli omwagalwa. Omanyi ekitabo ekisinga okunyumira mu bitabo bye nali nsomye muli amagezi muno togazanyisa, agasobola okugeziwaza, agagaggawaza. Olunyi lugambye ekitundu ekyokubiri mu ssuula eya 36, essuula eya 39, olunyiriri olw'omukaaga luliko ebitundu ebiwerako. Kubanga ekitundu ekisooka kigamba nti Potifari yaleka byonna bye yalina mu mukono gwa Yusufu, n'atamanya bintu bye byonna okujjako emmere gye yalyanga. Full stop. Kajjampuni wano wabalagalira mu bbwa. Yusufu yali mulungi nnyo mu ndabika, n'amaaso ge nga gasanyusa. Biri mu Bayibuli, biri mu Bayibuli ebyo. Omwagalwa, biri mu Bayibuli, biri mu Bayibuli, ng'amaaso ge gasanyusa. Mukazi n'amukenga, yabanga ayoza essowaani nga yamulaba, yabanga ali eyo agenda okunaabanga, omukazi amukola ki? Amulaba. Nja kubuulira ensonga lwaki yamulaba gwe, lindako katono nnyo. Olunyiriri lugamba olw'omusanvu nti awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo,
omukazi wa mukama we n'atunuulira Yusufu n'ayogera nti weebake nange. Naye n'agaana n'agamba mukazi wa mukama we nti laba mukama wange tamanyi ebiri nange mu nnyumba. Ekyo nno njagala kubuulira mu butonde bw'abantu be bayita abakyala kikaluba. Naye olaba omukazi yeevaamu n'avaamu okugamba ogunene nti sula nange. Mukazi tamala gagamba bw'ati. Batera kubeera basajja be bavaamu ebigambo ebikaluba bwe biti. Oluusi ne baba tayagala nnyo, oluusi ne baba asoomooza asobola obyogera, naye ekigambo ky'omukazi tokizanyisanga. Era omukazi bw'ayogeranga ekigambo okityanga, omanyanga amaanyi gaakyo, kubanga kino ekigambo kyalimu amaanyi eri Joseph. Kati nno nkulaga Joseph bw'annyonnyola. Bulira Joseph bw'annyonnyola. Nsoma Bayibuli. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo mukazi wa mukama we n'atunuulira Josefu n'ayogera nti weebake nange. Olunyiriri olw'omunaana lugamba nti naye n'agaana n'agamba omukazi wa mukama we nti laba mukama wange tamanyi ebiri nange mu nnyumba, era yateeka byonna by'alina mu mukono gwange. Tewali ansinga nze obukulu mu nnyumba muno, so teyasigaza kintu obutakimpa nze wabula ggwe, kubanga oli mukazi we. Kale nnyinza ntya okwonoona okwenkanidde wano n'okusobya ku Katonda, newankubadde ng'omukazi oyo yeetalirira Yusufu buli lunaku. Naye Yusufu n'agaana okusula naye wadde okubeera naye. Olunyiriri olw'11 lugamba nti awo olwatuuka mu biro ebyo Yusufu n'ayingira mu nnyumba okukola emirimu gye, nga tewali basajja balala mu nnyumba. Omukazi n'akwata Yusufu ekyambalo n'amugamba nti nakugamba dda, naye ku luno kituukirize weebake nange. Yusufu n'aleka ekyambalo kye mu ngalo z'omukazi n'adduka n'afuluma ebweru. Awo olwatuuka omukazi bwe yalaba nga Yusufu alese ekyambalo kye, Yusufu akoze eki? Yusufu alese ekyambalo kye mu ngalo ze, naye n'adduka n'afuluma ebweru. Mukazi n'alyoka ategeera ekyokola. N'agamba ono omulenzi bukyanga amanyiiranga balala, naye nze gw'amanyidde agalinnye gye gava. Josefu ye ng'ali mu kulowooza nti ebintu byakusaaga, azanyamu ne mami wa dadi, alowooza bintu byakwepanka, naye ng'omukazi ali sirias ku nsonga ye. Okwagala atakwagala kirimu obulabe. Lunaku olwo lwali olw'okufa kwa Josefu, era omukazi yali amaliridde okutta Josefu, n'agamba nti Josefu kaba muziike. Kyo kigwe manye nga kiwedde. Bayibuli gyensoma egamba ti omukazi ono yateekateeka bulungi keesi ye, n'agyoganizinga bulungi, n'agitwala mu maaso ga bba, naye nga keesi yali yakulya bulamu bwa Josefu. Kyekyali ekigendererwa, kyekyali mu mutima gw'omukazi. N'agamba nti bw'aba agaanye okukola byenjagala, kagende emagombe ndimusangayo. Abaagalwa abandaba, nammwe abampuliriza, ekigambo lunyiro kye bayita omukwano tokipapiranga, tokiteekanga kwatali mutuufu. Kigenda kulumya nnyo omutima gwo, kigenda kukulabya ennaku. Mazima nkubuulira, kigenda kufuula omutemu awedde emirimu. Nkubuulira, ate ogenda kubeera mutemu nga totegedde, naye oluvannyuma bw'olidda mu nomosensi lw'olikijjukira ti naye kino kye mbadde nkola, mbadde nnoonya siriimu gy'abeera. Ogenda kijjukira luvannyuma. Era abantu bangi nnyo bafudde nga bafudde busirusiru bwa kika ekyo.
omukyala yali mukyala mugezi ate nga mukyala muyivu naye bwe yatunuulira bba n'alabika nga atakyamwagala nnyo. Omukazi kyava ateesa ekiteeso tikamwongeremu gi ey'okunjagala njajjongeramu ntya agenda kudda nga nnobye nga nagenze ewaffe gi eryoka erinnye okuva mu gi ya namba emu etuuke mu namba 7 ejja kulinnya. Omukyala gye yakola yakwatamu bitono n'anoba n'agenda ewaabwe alinnyise giya y'omukwano. Ekiteeso kye mu mutima kyali kyakulinnyisa giya yaki ya mukwano gweyongere. Omwami agenda okutuuka mu nnyumba nga mami taliimu. Omwami n'agamba nti omukazi ono ambonyabonyeza ebbanga ddene, Mukama ampadde omukisa, n'agenda nga simugobye simukubye sikoze eki. Omusajja kyava akuŋŋaanya nti baali mukazigo kyava akuŋŋaanya ebyasigalamu ebibye ebya mukyala we n'abisiba mu mugugu n'abiweereza ewaabwe, ebibye n'abikuŋŋaanya, naye n'agenda anoonya awalala gy'abeera. N'agamba obuvumo buno kabukome. Omukyala bwe yagenda okuwulira nga ebintu byatuuse ewaabwe, ate ye bwe yanoba teyagenda waabwe kubanga yalowooza bajja kumunoonya ewaabwe, kyava agenda ne yeekweka gye batamanyi. Nkubulira ekigambo gye bayita omukwano nga gwakulumya ekiro, obonaabona n'osula ku bunkenke naye ng'ate gwe gukulumira ali mu tulooto afuluuta ayira n'okuyira. Can you imagine? Omukyala n'alindirira awulire bwe bamunoonya nga teri kanyego, wabula bw'agenda okukubira mwannyina nga wayiseewo ebbanga ne bamugamba nti James ebintu bye yabituusa wano. N'abuuza nti kiki? Ti James ebintu byo byatuuka eka. Mwabisumulula ti byonna byonna engoye zo n'ebintu byo byonna eby'omugaso mu ebiri n'ebizige bye eby'amaanyi ebyali bikukolako nabyo yabireeta. N'engatto zo ze wali oleseeyo James yazireeta. Kyala n'awulira nga kamunguluza amukutte. Ekibalo kye kyali kirala, kati ekibalo ate kirala. N'atandika okunoonya omusajja ng'omusajja talabika. Naye ekiseera bwe kyatuuka bwe yamanya waabeera n'agamba kati amagezi ge ngenda okusala, ngenda kugula petroli ngende mukoleze ku nnyumba eyo nange nzigiremu. Ne mugamba my good friend, ogenda kufuuka mutemu yawedde emirimu. N'agamba sitina kyakukola pasita, kyemaliridde okukola kyekyo kubanga omusajja ono tategeera, omusajja ono talina magezi. Konza amagezi agaki anti gwe wasooka okunoba kwange nali njagala kulinnyisa ku laavu, naye laavu mu kifo ky'okulinnya ebintu byatabuka butabusi. Naye kati kyengenda okukola ngenda mutta. Mbabuulira abasajja bali eyo mu makomera batudde, naye wabula n'abalala bali eyo abakazi bali magombe beebase naye nga baafa laavu. Yalema okutegeera oli kyayagala, ono yalema okutegeera oli kyayagala. Josefu obutategeera mukazi kye yali yeetaaga kyaleetera Josefu okubonaabona emyaka 12 ng'ali mu kkomera. Tewaliwo kyakukola kirala. Yasibirwa wamu ne criminals. Naye ng'ekimusibya ddala kiki? Yagaana okutegeera yali amwetaaga. Josefu ye yalina ensonga ze yawa. Yagamba nti Katonda simusobyako, yeebale nnyo, yeebalire ddala. Naye oli omukazi ye yali tamanyi bya Katonda. Kankubuulira omukazi oli yali tamanyi bya Katonda. Mu ggwanga ly'abaali obusamize n'okusinza ebitali Katonda n'okufuna buli muntu kye akyayagala gye gyali emirimu gyabwe. Josefu yalina ekyenjawulo, yali amanyi Katonda, naye omuwandiisi omu agamba nti n'okwagala kwennyini yali takulina. Amanyi batheologians bawandiika ebintu ebitiisa sometimes ne weewuunya, akuyimiriza n'akuyimiriza in a theological context, ate n'akugjawo n'akuyimiriza mu bulamu obwa bulijjo. Omuwandiisi agamba nti Joseph kitaawe eyamuzaala, maama we gwe bamuzaalamu yamukolerera emyaka 7. Yasooka kukolerera mulala, yasooka kukolerera ye ne bamuwaamu omulala, kati ate ono ne bamugamba naye addemu amukolerera emyaka 7. Kitaawe kitegeeza yalina okwagala, of course, kubanga
okukolerera omukazi emyaka 7 simanyi oyo owuwo gw'oyina eka oba wamukolerera emyaka emeka. Naye wange namukolerera emyezi 7 naye simanyi wuwo oba wamukolerera emyaka. Naye emyaka omusajja ono gana amaka azaala omusajja ono Joseph amaka gano mwalimu abakyala bano ya omu amayaka 7 ne bamuwaamu gw'atayagala naye n'agamba nti kale nnyama ntono okayana eri mu nkwawa ate n'agenda n'akola emyaka ensene erimu ebibonyabonya n'akola emirala 7. Naye omuwandiisi agamba nti ekimu ku Joseph bye yayina ebizibu teyakula na maama we. Omuwandiisi agamba nti tewaliwo omuntu azimba mu muntu okwagala nga maama we. Basajja bannange abali eyabandaba musobola okunjulira. Fe abasajja tubeera ku bizinesi era tugenda ku makya ne tuvaayo era tuddayo lwaggulo nnyo. Mukazi yasiba n'abaana n'akayigiriza bwe baseka n'akayigiriza bwe bazanya kakayigo kwogera nnyo kalinga endege yabaawo bwe kakwogezaako emirundi 3 ne weggalira mu kisenge obeeko byokola. Kati omukyala yayigiriza abaana okwogera. Joseph teyafuna mukisa gukula na maama we, so teyayiga kwagala nga ne baba bamwagala yakirabanga ekitalina nnyo makulu. Omuntu atayagala atamanyi kwagala tafaayo. Nkusaside nnyo yamufumbirwa nga talina kwagala abeeraawo natula ku mmeeza n'anyeenya omutwe n'agamba ya nga talina kwagala. Tubalina nno bangi abatalina kwagala naye ono y'omu ku bo Bayibuli beeyogerako abatayina kwagala eri omukazi ono. Ekyokubiri, Joseph yalaba obukambwe bw'abaganda bwe ne yeetamu abantu n'abeera nga takyayagala bantu kubanga abaganda be baali bamusse naye oluvannyuma ne bamutunda Katonda n'agenda amusaasira. Kati ye okwagala abantu ono omukazi yali agezako okumuyigiriza okwagala nga mu Joseph tekulimu yali yenyuwadda. Mbatumiddeko mwenna abalina disappointments. Omusanga nga yayagala okuwasa omukazi n'apanga nti agenda kumuwasa naye yali akyakuŋŋaanya obusente bwe bambi tebunnawera nga waliwo ayina eziweze. Omukazi ne bamuwasa n'asigala nga kati abakazi tebategerekeka. Munnange yakulinda n'omutira emyaka n'alowooza nti ndowooza toli serious. Kati ng'omusajja ali awo n'ekiwalata kize n'envizize mu mutwe akyana kuwasa agamba nkyabiyiyako nkyabipulaninga. Oli ku kifu damu class otegeera obuvunaanyizibwa Katonda bwe yakuleetera ku nsi na biki by'oyinza okukola ku nsi nga temulimu kwerabira kuleeta abantu balala mu nsi. Omuwandiisi annyonnyola agamba nti Joseph yali yafuna disappointed mu bantu nga buli lwatunulira abantu akimanyi nti tebali dependable. Era bw'abatunulira bw'ati agamba nti tebalina kwagala. Ate abantu bw'abatunulira bw'ati abatya. Abantu bw'abatunulira bw'ati tabeesiga kubanga yali yakiraba okuviira ddala mu famire mwava nga ye yamutunda. Kati abantu n'abeesonyiwa. Omukazi buli lwe yayaayaana nga Joseph nga amutunulako bw'ati ng'agamba don't wasting my time. Tonyonoonera budde bwange. Nina ebyokukola bingi, nina ebigenda mu maaso bye nina okutunulako so si kutunulira ggwe. Bw'omukazi amugamba tunula ku nze. Omuwandiisi annyonnyola Joseph bwe yafubutuka mu ngalo z'omukazi bw'ati. Omukazi n'amalirira okutta Joseph. Nkubulira omwagalwa ndaba okwagala atakwagala ojja kufuna ebizibu bingi nnyo. Omaliriza ofuuse mutemu, omaliriza ofuuse mutujju, omaliriza okoze kyotasobola kukola. Naye nkuwa amagezi gezako okunoonya abakwagala. Ago amagezi nonkuwa ga kisumba. Bw'obanga weesiba ku batakwagala nga kwosazeewo okubeera oganya okukyuka okuva ku batakwagala ogamba ng'ojja kubaagala. Omusajja omwepikira, omusajja takuliiko. Omukazi omwepikira, omukazi takuliiko. Omukazi musuubuzi atakugamba muwe ssente ate ssente tozirina ate z'olina nsaamusaamu zikyajjudde ebizibu byo. Va ku musuubuzi genda osenga awalala obeere eyo. Lwaki obeere eyo? Owone ebizibu. Omagala tulabye abantu bangi abasse bannaabwe mu mukwano. Olina amutemaatema
Nagamba ntoyinza butanjagala oyina okunjagala bwobanga tonjagala kankutte oveewo fena tukusubwe. Era yeruzira gye bali basitamye batudde. Abalala baloze bannaabwe oba tonjagala nja kukuloga wakiri kankuloge ofuuke omulalu. Lwaki weesiba ku batakwagala? Lwaki omala obudde bwo ku batakwetaaga? Ensi eno ejjudde abantu bangi nnyo. Omutawaana we guli muggwe guli gumu. Kwesiba kutakwata kuliiko. Oli bw'aba takuliiko kkiriza kimanye tambula nakyo obulamu bweyongereyo. Mukazi gwo ogenda kufuuka omulogo awedde emirimu nga weeteeka ku musajja atakuliiko, musajja takwagala, pasita tayinza butanjagala nga teyampasa nga lwaki takukyawa ate nga yakuwasa. Kisoboka abantu bwe batyo balinga ng'ebisolo. Sajja omu ng'afiirwa mukyala we nga n'omukazi naye afiirwa bba, ng'asalawo omukazi afuna omusajja omulala, ng'afuna omusajja omulala ng'agenda apima bye yali asuubira mu musajja ono nga tebyenkanankana n'ebyoli eyafa, ng'amukyayira ddala. Ng'ono amugamba nti nze nkyakwagala, ng'oli amugamba nti nze sikyakwagala, ng'obulamu bubeera awo ng'abantu batandika kulwala mitwe bwongo, because love eyingira ku bwongo. Njagala kukoma wano olwaleero okutuusa lwe nadda. Njakomawo Mukama ajja kumpa omukisa, nja kudda. Love eyingira ku bwongo, ekwata ku bwongo, naye obwongo kati sebukwata, ebemaze okukwata ebukutte buwedde ebuwambye. Kati Katonda yasobola okutaasa okuwona ekizibu kino kiddukamu, kubanga bangi abayagala okukiddukamu naye ne bakiremeramu. Okusobola okugamba nti ebisolo ebifaanagana bwe bityo mu nsi muno mwebiri bingi nnyo mu nsi eno. Njagala okukulaga nti Bayibuli eno yalina ebizibu byeraga, era bangi nga tamanyi kwogera. Omukazi kyava amulowooleza n'amulaga nti yesi byaliko. Yosefu n'agamba nti yesi byaliko, naye njagala kugamba nti omusajja ow'obuvunaanyizibwa nga talina budde bwa mukazi we, nga ye buli kiseera abeera ku bizinesi, abeera ku appointments, abeera ku byonna. Mukazi n'agamba nti Josefu yalina okumbeererawo. Mbatuma mugende mubeererewo amaka gammwe, temwaleeta bannammwe mu nnyumba kufuuka biddole byammwe. Kituufu ssebo taata, weebale bakuyambaza cepe kati oyina nnyingi nnyo, zikujjudde omukono, oli committed nnyo, otessa emisana n'ekiro, naye you must reserve time for your spouse. Oteeka okufunawo akaseera noganzire ennaku ebbiri afande musooke mundeke nze kambeere wano. Weebale kubuulira njiri, tusiimye nnyo enjiri yo, naye okuyenjeera ng'oli eno toddayo kokka kumaliriza nsonga z'awaka zirimu obuzibu. Ogenda kulaba nga ba Josefu bali ku mitaawaana gy'awakaawo. Omwaka lwandaba naawe ampuliriza, ogenda kulaba nga ba Josefu bali ku mitaawaana gy'awakaawo. Mufunenga yakadde akabeera kawaka, mutuukirize obuvunaanyizibwa bw'amaka gammwe. Omuntu gwe waleeta ewammwe, omuntu gwe waleeta mu maka gammwe, alyoka ategeere nti wano we yajja teyajjawo nga mukozi, ng'omukubi obugagga ebiri mu maka go. Ogwo gwe mutawaana ogwali wano. Nja kudda ntandikiraawo nga Mukama mpadde omukisa ogukomawo wano, kubanga wano ndabyewo badde simanyiiwo. Leero lwensosola okulabawo nga nyanukula ensonga eri gyensoose okunnyonnyola, nja kukomawo nyongera okukusomesa ensonga eno otegeera obuvunaanyizibwa, kubanga laavu bwekwata omuntu kitambo kika kinene nnyo, kizibu nnyo, toyina gy'okizza. Ate nga bannaffe abamu basuubuzi, nga bo balowooza ssente zokka, ate ng'abalala bo tebamanyi kwagala,
nabyo bisolo biri muno mu nsi. Kyo tekimanyi kwagala, kiri awo ne bw'okyagala gw'obonaabona, kyo tekifaayo. Yaali awo alowooza nti ebintu byakubeera awo bwe batyo. Mukazi n'akwepikira emyaka n'ebisiibo gw'oli awo, musajja n'akwepikira emyaka n'ebisiibo gw'oli awo, omulala nga yooga nti nze bw'ompa ssente awo mba mukwano gwo, bw'otompa ssente awo batolina kyokoze. Ezeeno mugenda gyonoona. Katonda yabatonda ng'alina by'abasuubiramu. Mubeere n'emikwano gyammwe, muleete abantu mu nsi, bazimbe eggwanga lino. Katonda afune abantu balitwala mu bwakabaka bwe bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Mukama, otuwadde buwi mukisa omunene okuwulira ekigambo kyo, okwogera eri emitima gyaffe. Tusaasire otuwulire, otuyigirize okwagala okuva mu bwakatonda, obuzimba n'okuleeta abantu abalala mu nsi. Tusaasire otusonyiwe obutali butuukirivu bwaffe, naye otulungamye mu kwagala kwo n'ekisa kyo, okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Mbagaliza ekisa kya Katonda.